waliwo abatujju abali bategese okutirimbula bannayuganda mu bungi. Baali bakoze olukwe nga bagenda kutta abakungu ba gavumenti ne bajenero ab'amagye abawerako. Mu kuziika Lokech waliwo abatujju babiri abaali beesibye bomu nga bazambalidde mu jackets nga ekigendererwa kyabwe nga bategese okutta Saabalamuzi. Owokubiri nga bagenda kutta Speaker Jacob Oulanyah. Mu kuziika Lokech baali bagenda kutta bajenero abali mu kuziika awo babayita ba sword bearers. Baali bagenda kutta bajenero 20. Baali bagenda kutta ba minister. Olukwe lwali lutegekeddwa nga bagenda kutta abantu bonna Kirindi 200 abali n'okufa, ba minister, abalamuzi, bajeno b'amagye. Naye Major General Abe Kandiho eyali director wa CMI biseera ebyo yataase eggwanga, yakozesa obukugu, obwangu, obw'ekitalo olukwe n'alulinnya ku nfeete. Abatujju n'abalemesa, era abatujju abo abalina bomu nga bazambalidde mu jackets baakwatibwa ne bavunaanibwa. Abe Kandiho yataasa ekittabantu, ebyafaayo bya Uganda senga byogera kirala. Ba minisita bonna baali mirambo abaliwo. Saabalamuzi yalina kufa, Jacob Oulanyah yalina kufiira awo eyali speaker. Abajasi ku madala ga waggulu bangi bali bagenda kuttibwa. Njagala kwebaza obukugu Abe Kandiho bwe yayolesa, obwangu obw'ekitalo n'ataasa eggwanga. Ate Abe Kandiho nze oluusi simwewuunya nnyo. Yekka ye yali asoose okukuzibwa okutuuka ku ddaala erya Major General nga kisinziira ku mirimu gy'akoze, nga si kusiima busiimi, si lwakwagalibwa. Yekka omujaasi mu byafaayo bya Uganda eyasooka okukuzibwa n'atuuka ku ddaala lya Major General. Oyo Abe Kandiho n'atuuka ku Major General nga lwa mirimu gy'akoze, emirimu gy'akoze kye bayita nti yatuukizibwa ku ddaala eryo on merit. Office yagirimu oba tayita eyo yagifuna